Kubinyeebwa oluyirwa amugize amannyo gano mannyo gasesetuse era bagenda muteekamu waya ng'avudde ku show e London mbeera mbi ya Khalifa olimba naawe nze Khalifa njogera era namuweereza waliwo oluyimba tugenda okukola lwe namuweerezaawo lwe tugenda okukola naye ng'egye nakoze luno kati njakuzaawo kolabo Uncle P yali agenda okumpa kolabo mabega kaawo ne bibaawo ebikyankalana ne tukyankalanamu waliwo kavidiyo akafuluma nga yine wizo nga tetuwaana aliyeni Okay, basebo ne banyabo mwasuze mutya kase bitambule ddala bulungi nnyo eno ekachumba alikooli ndino omusajja Elio Diski musajja muyimbi musajja muna federation yakuba kadeyideyi wa Kenzo bwe bali ya sente za federation musajja ekigambibwa nti ya signingiddwamu oti ate musajja alozezzaako ku buwoomi bw'eggaali z'abayimbi nga ne yakamiri obudde buno yamuleka si kyekimu agera tubuulira eggaali z'abayimbi naddala ekigenda mu maaso wakati wa Fiki Gaza ne Khalifa ekituufu kyeki tutandikira wazimba nange ze napangisa nyumba zali yeeka naye nanoonya kumpi wensula sente nkola sente ntetenkanya naye teziwera Landi Road obusungu bungi bako okoma netaga yakadde kale manyi ndudde kibeere eno nange bannange oluyimba Landi Road kutte wansi ne waggulu abali Kachumba TV sanyuse nnyo nange obbasanga okubeyungako omulundi omulala long time naye nga mwebale kwasaganya nsonga mwenna abatu followinga Uganda yonna bweru wawonna Kachumba TV mwebale ddala amanya bampita Elio Diskiwo gwe mwakazaako omusika engato yanemerera yali nnene engato gye mwateekamu yali nnene ate Moze Radio twali ayinza muddira mu bigere ne waali baawa era Moze Radio mwafirwa ekintu kinene Moze Radio mwe mwamwettira mwennyini abantu kumuteekako depression eyo mbutakyasobola yagwa akoze mulwadde biki kati ne mwettira Moze Radio abannayuganda n'abantu b'ebweru kati ekyo tetuyinza basaasira kaine mugenda mumpatika wa uto musika Elio tukulina egoze mu bigatto za Moze Radio nzizeemu wa Moze Radio solo muddira mu ngato sola wadde ne kuota kuba ali ayimba akola ebintu bingi era bali bakukiina naye nalabira ddala nti bakiina gomayo kuteeka mu kintu olwokuba nakuba mpeeka luli namubbako nibanga bannangu mpeeka wa balubbe lunakola mu ngoma ya Moze Radio ya juice mpeeka ko ku mugongo kirengoma ya juice Moze Radio nankuba neberawo natusiba neberawo byonna nechaga naye nakubala kuba echaga bambi yetonda nnaku zino abiri byaliwo byaggwa wizomanizo yenga agamba muleke naye that's why njagala nnyo wizomanizo era ne muluyimba lwange olupya olwa Landi Road gwe nayimbyemu ti yali mupangisa nenyimbamu nekyali wange Kenzo yali mupangisa nenyimbamu nkoyo obupangisa nenkowola kyali wange Don Kulis ono wa Sky Pini yana ina amalo omweleza message taziraba we namuga oluyima nga tetunafuluma ngaga lumpe message ambuluti kigenda mujja amati sintekemo omulala ne basukuta wayimba ku microphone wadde yana n'omugaga naye ina amalo bana abamuzibu atavumira mugaga wange wane eno sebo tokatema musebo nedda sebo tovuma bagaga omugagga abeera busy omugagga tambulutiki nga kubeera yangamba aba alabye ajja kunziramu bino nemuyimba gundi nawe mbera ku shozo nazo nanjogera ku Skype Don Kulis byonna obimueleza takuddamu ajja kuddamu abagagga bwe bati muloko musanga ali ku federation nga ayine bana abakyala ye bano bagundi bano Shasha Brighton bani ne muteekamo kamera ne mukola biki sebo foni muganda waffe Kenzo yamutulaga wa big talent walionda ku federation waliyo ne batakuwa n'otadda transport wa mono kine kyebiri kya mwaba mawulire baziwo bali nazitaziba wakati mga Kenzo tatuwa biki nenge kyebiri basebo ne banyabo twalabyeko mukulu Elio Diski nga osayiningi bobamo oti amoti yakusayininze aka video ndozero jja kabalaga kabadde ka introducing ku studio Amoti ba introducing zebade ne kigere n'omwana wa Amoti ati Amoti omwana wa Amoti Colobits yakubera oluyimba nendo twala Brand Beats na Mastering naye nga Amoti alina omulenzi producer yamukolera studio akuba bulungi ate yagezaako muwa kyayagala kuba yalaba omwana namubuzo yagala kinamugaba bya studio nagimukolera bulungi era eri wane kabalagala
Eriawo nateetaawa kizimbe ky'amaka ng'emabega era walungi nnyo okukiringira tubeerewo ne bamooti ne bakigere bonawe n'amalula famire abanyaniriza bulungi n'ensayininga ku board ne bankolera oluyimba Land Road ate nabo challenge batandise erozi zikola lwakuba bambi amooti yakyakalubyemu najja ggonda gamba ekintu kitambula bulungi nga bwe nakibala so teyakusayinize nti naakusayiniza kolagana partnership. Okay. Tutandikira awo eggaali ejjo walabye ekyatuuse ku musajja waffe Khalifa owa Kalevu munno kedde namukubirako namugaa Kalevu kakyaliko oba omwana yamukubye oluyi Khalifa n'asooka akwata Kalevu aloba kakyaliko si ayinaako omuswaba kakoma wano weekati nalabye obumansuka nenga oba gabadde mannyo oba malusu Khalifa siwe w'ebigambo tola nti nange ndi mukalukalu naye olwo oluyi nange nalwe mu kamera n'entya anti lwasuuse ku lwono lwe bakubye mutabani wa Palaso Liyani bamukuba oluyi ne luvuga mu kamera wepa kalo lwa Khalifa lukyamenye era katugenda comparing ezempi tuzikole mulonki kuba njagalayo omuntu ankubira kyayizoni tiaga amatama gakyago mayisi kyagala nakyo ebintu byekyankola yalo omuntu ankubira oluyi olulungi aga amatama gayizoni tiago matama buku amukube runo luti amongere ne runo era abajja alingena munoonya yero olungenda dusasula naye nga bambi Khalifa yetaba stand tumusabire tusobola n'omukolera show ku Freedom City andi kati gwe bakuba oluyi akola show Khalifa amukolere show asana show tumusaasidde nnyo tusobola omusaasira ndi tumukolera show Freedom City tomanyi nti empiza zijja y'abantu tomanyi gwe bakuba omuntu oli omulala oluyi n'agira n'ayambukiraawo era kati ennaku zino alunoonya naye teri alumukuba gyali omanyi gwe bakuba oluyi kati empi gwe bakuba oluyi ne lumutumbula gyali ojjamu boza Bitex kyali nnyo wa Bitex kati empiza eziriwo era Khalifa obeera ndani tukolere show ku Freedom City oluyi oba ofuna n'omuntu n'akwongerayo oluyi naye nga banne Khalifa simanyi atalanduka bwati nadde ngamba yi ne kati musanze awo ngo bakimanyi papula nti balina share ndani ng'atambula bwati yalemedde mulooko oli bamulemaza Khalifa olina okukola ekintu kyonna ekigenda omenyawo oluyi oba naye weeyambula n'otambula bwere n'okuba omuntu oluyi lw'embooko naye Khalifa bamukutee bati omujjawo ng'atunula bwati nga yono Khalifa aganaga waffe agamba accident nakamba ya back in accident yono w'ekigatto naye gwe omanyi okukuba asiba engatto n'ekoma eno naye gwe omanyi okukuba oluyi n'engatto n'esumulukuka obuguwa accident yokka yesobola okukuba n'ekusumulula engatto yo gye tumanyi naye oluyi lwasumuludde Khalifa engatto ekigatto kyekimu tola ndi bamukubidde eri ku gundi egyadde bagenda kwambase ekigatto kye bakisanze Kabowa engatto ya Khalifa emu yabadde Kabowa ng'erala eri Makindye ate yajja ekyuli n'ayongeramu genda bamukube maye tamuwulire oli lwadde lwa accident lwadde lutegeke kirudde nga bamunoonya bambi yabateeka ennansana n'agaba bino omanyi ne Khalifa naye waaba talina luyimba ennaku zino yetetenkanya nnyo mu kutegeka obuvulu bunnayiti kati yateeka kanayiti ennansana namugamba mpitaamu ku ssaawa y'amafuta ate n'ateekako 10 ate bali ne batajja jjukira oli alina eggaali alina management alina kinaatajja kali ye n'agenda ku zeediyo ng'ayogera mu zinterview mbu namuwa akakadde kalamba kamu n'ekitundu teyajja biki ate omuyayi baadde basinkanya nti bonna bagenda London oli agenze kuteekayo visa ye n'ono ne basinkana nga omanyi empooninga naawe ono omukulu wabaawoninga bano abaana bayabatendeka nange kyesimanyi oba yamusunyieko bwatalabyeko ng'abagamba nti nno mukube era kizibu nnyo okumusiba kati omuteeka mu kintu ekyo era waliwo interview gye nalabye n'agamba bajja bimala ng'omuyimbi kati baleka babatendeka nti nze mba njogera lwaki onkola kino lwaki ompisaamu Kacumbaali lwaki naye alien yali akuyisaamu wano ne weetonda weetonda n'ejjemba Inze wandabako nga netonda kati nga wetonda biki netonderani kati ali nga mwetondera yankola kyo banna mukola ki wamuvumanga nga oyina ejjemba oyo jjemba nga goteekamu interview jjemba kyokka osobola ogendayo tugendeyo ewaliyeni atera okujjonera njagala ng'obalumbi eri wano tebakubirawo ate kati eri mbeera mwagazaayo ki kati gojja genda eri wabeerayo function nga banneetaaga
ngendera bankubira essimu nengina nenkola bangi awo nenjagala ogendeyo ng'ozunga ne kamera yo ate lwaki mba ngende sebo ndi musajja wa kitiibwa simala gazunga wakitiibwa ninga mpuuga ate gasawana nikokola ku Kyamuka TV tokyafugika simala gazungazunga naye nga Kalifa obudde buno looza ali mu mbeera ki Kalifa mukubiddeko ennyama yo takyalya bamusottera nsottere ali ku binyeebwa oluyi lwamugize amannyo gano mannyo gasisetuse era bagenda muteekamu waya ng'avudde ku show e London mbeera mbi ya Kalifa olimba naawe nze Kalifa njogera era namuweereza waliwo oluyimba tugenda okukola lwe namuweerezaawo lwe tugenda okukola maye ngeri nakoze luno nga nja kuzaawo kolabo Uncle P yali agenda okumpa kolabo mabega kaawo nene bibaawo ebikyankalana ne tukyankalanamu waliwo kavidiyo akafuluma nga nyine wizo nga tetuwaana aliyeni kaali kankwacyo nga tuwaana nkwacyo kuva olwo palaso nangoba ewuwe ne tukyankalana kate wizo addamu wano alumba aliyeni wali eri babagiraagira Uncle P nanyiigira ddala nagenda ogendayo tebanfulumya kikomera jeeke genda oli wa aliyeni twakugoba wano biki Ivan nankubawo jeeke bani ne banfulumya bankolako ensasage nnyingi palaso nga ali eri mu studio ati palaso era yaba yabagambye kayine nga bano kambe esonyiwe kuba Ivan Kira talina kyafiirwa kuba abaana baali baki babuyondo kati nze baali bayaaye Uncle P n'abasembeza n'abaga kabafuula abantu kati Ivan Kira wonkwata bwotyo nze ndi sita ndi bulandi era nkwata ba amu ne bagamba obukoze obubi ono eriyo waffe nti wa Uncle P amugobaana agende wali eriwe babeera biki kyokanga ne alien sikyali wange ne namba esijina sigenda nga nayo engeza ogamba Ivan Kira ne mugamba olw'okuba bakuteerawo akasawo k'akawunga n'ebijanjalo n'obeera ano tolina kyokola ebeere nga sijja kuddamu balumba waawe babeereyo kirungi si be bansasulira wensula nezina empale omuntu wakusaana akuwayo ekyebiri mu mwezi gumu ye nalowooza mbu oli kyaliiwe nnyo Uncle P anvumamu nnyo ebyannyiiza nanga wa nkusanga n'okusanga n'enkuwayo ekyebiri gwe oli wange najje n'engatto n'enkuwa biki nenge engatto gye wampedda yagimpa dda mu covid yakutuka dda n'engatto za bbeeyi eno ssebo yasatu wano nfulumi wano nina management wange my baby wange Siche Sanchez big up yourself one of my business my wife my bichi Sanchez big up yourself yabikola byonna you are doing well mwagala kumunoonya lwaki mwagala abakazi abasinga ku myaka olwokuba balina ssente bajjanga bamanager kati ate omuntu wajjanga manager nakumanaginga naye aba ayagala omumanagingiremu eno omumanagingiramu kyekibola nti abakazi bo batukozesezza abakazi bankozesezza mu bya management abakazi bakozesa yaninda yali mukazi n'agiteekamu awo biki aizoniti n'amubba ne wajjawo mu Sudani yakola overdose wajjakanya bw'olina ne aizoniti yakubbako omukazi nagamba aizoniti mu kifo kya Lady Grace okufa senga ekyafaamu maye omuntu tebamusabira kikufa kibi naye nze kyonna kimusabira ku kye yankola mukazi yaani oyo saagala mwogerako yali Lady Sinaya byonna wabitegeere aizoniti n'amukubbako aizoniti yansanga management yaffe etambula tukoze enninda basayininze bulungi biki aizoniti najjayo kukupitiriza bwati nga okimanyi kisoba ekyo manyi ebintu bya bandi ebyo ekiyimba bandi ekyo tekitegera kijja kyegonza bwe kitimbwa aliyeni mbu eriyo ngenda kujja kumwandikira tubeere mu management kyo sijje kubba mukazi era enkeera ne mulanga afuutuka mu kisenge ky'omukazi naye nga wano omulimu tewakyali era nakubirawo essimu kuba nali nsula mu kiddawo ng'omukazi asula mu kiri kati omukazi aizoniti naafuutuka mu kisenge ky'omukazi ng'ali mu kapule ate nga nze kubiba ngamba aizoniti mu kukyanga omupiira akyanga n'ayitawo paka bakuli oyo omwana nti gwe mulimu gwe gw'abakyala n'ayitawo paka mu balwasa n'agenda eri kati we yakola egyo emirimu naye nga wano sikyalina omulimu bangobye ate ngenda okola ku makyafu butukangayo n'obuti mmannyo ng'asenya naye nga kyalireese baaba saawa ezaawo wiiki ne bangoberawo nga tewali kiwodda kibaddewo jasi bigambo bya zoniti
nebanga waayi bankubira na simu engoye zaaliyo mu kisenge kyange bankubira simu nali eno kujja live nebanga waayi todde eno nga gwe bagoba mwanga bamukubira simu todda bakuwambye ngenda otutuukayo nga baŋŋamba izoniti yakwogeredde biki nembaleka neŋŋenda wayitawo omwezi gumu ng'omukazi aguze emmotoka wish naleeta kaadi izoniti natambulira ng'omwo biki izoniti abbye kaadi y'omukazi agenze ku nasa agikyusiza agitadde emmanya ge aleese feeka agitaddewo wali emitwetwe w'omukazi yalina oligiro wayitawo omwezi bakyankalana izoniti ayita poliisi omukazi nga mugamba ono yabba emmotoka yange buli omu gamba gajjayo kaadi nga izoniti si ayina entuufu oli yamutega eyannasa izoniti nadduka ne wishi n'agibba yamala naye omwezi nga gumu nga buli tugimulaba naye tumuyeeya n'afunamu Nadia ne Nadia n'agitunda n'addayo ku zero ati alinewo ekikazi gyali eyalera baana alira baana yayingidde mu ntalo zino eza federation nti weemubende kati waliwo association y'embende bagiwadde $15,000,000 kati yalabye tali kakiiko n'abalumba nakuba buli kimu nayono nakyankalanya twagala nnyo kumuwa budde kuba n'ebyagwa ku ssomero gye bali muwadde basale wabiraba oyo omuleeta mu kifo nakikyankalanya watakwatira mukozi akwatira omwana tumuveeko musajja watu